nti ffenna tuli bantu ba Allah. Ye mu bitendo bye bingi yasalawo bano ne babeera mu kibiina kya Nabbi Muhammadi, naffe abamu ne tubeera mu kya Yesu Kristo. Banange nasiima nnyo bya nsuso. Okusooka kwa byonna muneegatteko twebaze Allah ow'ekitiibwa olw'okutugemulira. Abantu 10 baatuvuganya, ebigambo byayogerwa, emmundu zaavaayo, embooko zaanyooga, abantu battibwa. Naye Allah nakkiriza n'agamba nti Nambooze muddizza obukulembeze ekisanja ekirala. Naye ekyokuba mukama wange nti wakulemberamu ekibiina ne mujja wano ne musoma edduwa, ekyo sikitwala ng'ekyokusaaga. Era ddala bw'osaba Allah akuwa. Nsaba munsabire Allah mpa amagezi okukulembera abantu be, atuweereze obukulembeze, kubanga ennaku zino abantu asobola n'okukunyakulako kiwawangudde. Naye tusaba musabire. Tuwulira abantu batwogerako ebigambo ebyo bingi, waliwo abakukuta, naye twagala bagamba nti Allah kye yasimba, Katonda si mwana wa muntu kukola ki? Kulimba. Tubasaba betwawangula balindeko emyaka 5, nabo basabe Allah ajja kubajjukira. Bananga abantu b'emukono, ennaku zino nawulidde waliwo akakukutana eyo gye mukolera, ng'ate waliwo abagamba nti bagenda kuba تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها مالكين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسون خلق العليم الذي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت المفرج عن كل مديون سبحان من خزائنه بين الكاف والنون إن على كل ما أريد يا الرحمن يا الرحيم وبحق سورة ياسين وبحق سيد المرسلين يا الله أقسم بنور وجه الله وبحق أسماء الله الحمد لله رب العالمين وبحق الحي القيوم وبحق المالك الغالب أمره أبجده وبحق جلاله وقل جاء الحق وزهق الباطل من كل محزون سبحان من أجرى الماء في البحر والعيون سبحان العالم بكل مكنون سبحان من خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا سلام على المرسلين والحمد لله رب اللهم سخر لنا النار لإبراهيم عليه السلام وسخر الجبال يا سريع يا قريب يا مجيب يا ودود يا باسط يا ذا العرش المجيد. Ekigambo ky'okulamula amaka, baganda bange, nze ndi omu ku babaka ba Paalamenti abagamba nti eby'obufumbo Katonda yabiramula. Okuyigiriza kw'Obusiraamu kulamula obufumbo bw'abaki, n'okufumbirwa kw'Abakristaayo nakwo kulamula okufumbirwa kw'abaki. Baateekawo n'akawaayiro akaga nti n'abaagala okuwasa mu nkola gye bayita customary marriage nabo bafumbirwe bwe batyo. Kati bwe wetwala mu bufumbo bw'Abasiraamu ate n'oyagala okulamulwe ng'Omukristaayo, ente yagenda n'eva eyo Mwankole n'ejja e Buganda. Abanyankole tebasiba nte ku nkuwo, bagita n'etaayayo. Kati bw'ejja e Buganda, Abaganda nga bagikwata nga bagisiba ku nkuwo. Era Omunyankole ayitawo ng'emuga nti oyo Munyankole nyamba, nje n'Abaganda bansiba ku nkuwa. Omunyankole
omulenzi mulungi musiraamu abadde beti naga nti anzanyifu ate bwatuuka eri naga nti ate mange yafumba ng'omu ate nayagala agende nomukasirika olabe ekyakujjemba abali mu bufumbo obugamba nti omusajja omu n'omukazi omu okutuusa okufa nga kubabuganyiza nga nze ne الذي على الأركان الأرشكا وبقدرتك التي قدرت بها akyuse obadde obwavu bubeera obugagga era Allah tumusaba akyuse abadde okulemererwa bafuuke tuteekewo obuwanguzi. Allah tukusaba bonna bonna abali mu mbeera enyigirizibwa Allah obeere ng'obataasa. Baganda baffe abali mu makomera Allah bataase. Baganda baffe abali ku nsiko Allah bataase. Baganda baffe abali ku bitanda Allah bataase. Abali mu mayumba abeekwese Allah bataase. Allah gwe wataasa Ibrahim mu kaseera ensi yamuviiramu kitaawe n'abantu be ne bakuma omuliro bamwokye. Allah n'omutaasa. Tusaba utaase baganda baffe bonna naffe otutaase. Allah gwe wataasa Musa mu kaseera akazibu bwe yali azze okununula abaana ba Isirayiri okubasomosa mu kaseera akazibu n'obutaasa. Allah gwe wataasa Nabi Ibrahim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu biseera nga Bakuraishi bamuvuddemu abantu b'ekika kye. Allah tukusaba otutaase mu mbeera ez'enjawulo. Nabwe gute buli muzadde ali wano ng'azituwereddwa mu nsonga z'abaana okusoma, okulya kw'abaana, okusoma y'abaana, Allah mubeererewo. Allah gwe abudaabuda abali mu buyinike, Allah gwe ayaniriza abo bonna abakooye. Allah tukusaba kubanga watugamba mu nsabe n'abaana kulaba. Tukusaba mu kifo kino eky'ekitiibwa, mu budde buno obw'ekitiibwa, mu ssaawa eno ey'ekitiibwa, mu maaso ga Funalebo ow'ekitiibwa, mu maaso ga District Council ow'ekitiibwa, era nga tuba kusoma Quran y'ekitiibwa nga tuli mu mwezi guno ogw'ekitiibwa. Allah tukusaba oleme tufuula bakikwakkiriza okusaba kwaffe. Era mufe abali wano mulimu abakava ku nnyumba y'Okaaba nga bagole bakava ku nnyumba y'Okaaba. Allah ebigambo bye batontomye ku Kaaba eyo nga basabira mukono emirembe, nga basabira mukono buwanguzi. Allah tukusabirenga okkiriza okusaba kwaffe. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Obufunze badde